All right, yes indeed. Ate tusiga tuwebaza mwebale nyo kuba mwekumide ku ABS TV ekumuze birozo. Of course amanya pita Uganda 256 the incredible kanso katenso kentu so kutumira kwange kuno ubatu banabenja bulore mana mubiru oli oti gwano gwange tumideko nnyo. Yes ate mwana mwala Najinda Victoria Gambotya abali ku 2S Film Production she's mwena 2S Productions omukulu Stanley kutumideko nnyo Kisitu Stanley tumideko omukulu Kabarana tumideko Jo Frontongo mwena abamatiro of course nsi yonna Uganda yonna emashindye salama najana kumbi matumideko nnyo ate wali bweyogere namwe abalaba ABS TV mwena bweyogerere kireka setambarala ate Kugamansiyo na iganga kamuli jinja mu Western Uganda Masaka mwenanga malaba ABS TV nga gosana gamati ABS TV ye TV yange no kubanga ngiraba always church injinyo. Yes amanya pita Uganda 256 the incredible Uganda man most obviously of course atemba na zeno rugambo super. Yes of course intandike na rugambo chisa wazino yeah kangende buterevu wa gift of kado muna mukuru twamugudde ku yeah, omugono bamujjukira bulungi emba traffic man officer I know wimba bungi co driver I know wimba bungi awo yayimbawo yachakanyo mu mwaka 12 munana awo mwenda 10 awo ebito naye yakubazi hits yo mukulu gotulaba naye ate muna gift of kado twamuguddeku mu mbize yabaddeyo nga ali mukuva byenyanja ne tumugwa gama mukuru ogamba ti ngobuze abantu ngaba kununya tebakulaba kiki kyatuka wo music omukulu abadde n'ebintu binyinyo yatugamize okuvanga we nafuna omukazi munaye omukazi nankyusa obwongo kati sawa zino ndi mufumbo nkugama omukulu ayogedde bigambo bingi nnyo ne tumugamba akapya kajjaddi manyi abayimbi ba Uganda buli lunaku buli ogwira ku muyimbi nga muna Uganda bane ba Uganda yabaaki akugamba nga walina akapya akajja sawa yonna naye utufu muyinzo kalinda nga temukalaba gift of kado twamubuze ebibuzo bingi nnyo n'abaako naye emboozi gyatuwadde ng'omuntu n'agamba nti ennyimba zange weziri ate zikyali mpya ezo zonna ziko driver traffic man ate engeri nayimba nga kyali mwana muto wenaweereza emyaka nga anaawo nyongere ate endala wekiro kyabadde soke tugendeko wa gift of kado abereko ne kyatugamba butereva ate tukomewo n'olugambo olulala gift of kado bampita kyambadde abe gift nze musajja yayimba enyimba ezitasinze okujjako abantu waya kyentegeeza okwata omubabiro kyogamba nawe obimanyi ku myaka emitono nakuba traffic man nga n'emyaka 2 ekitegeera nakuba traffic man juweze emyaka emeka emyaka nga 10 so it's a blessing for me like nchali mulamu nchaweleze gwanga ate nchali muliwa gwanga setaga kweta bulimba bunaku kuba ne kafe utakyafulumya oba kabyo semboga takyafulumya Maddox yakomya defulumya oluyimba olupya naye na Uganda bakimanya nti bunaku eno lito oluyimba olulala teri luyimba lupya ate luyimba lukadde. It's just a feeling and that moment jo creating ramu art yoyo kiba kiriwo ekyo ngawe ngama solo kuyimba kuma abanyimiridde mu maaso ntikiri dawa ate n'ekiyimba ko n'emuyimba oludako sibe kiri. So it's a feeling like lawyer like traffic man like co-driver like yoyo nyimba nyingi zenina so kati kiri mwe kuba nyimba za nze nayimba kati kiri gimweje muli ozikuba singa nali n'obuyinza nalikuze ku kyejo nga nange ngatula nga lodi hey Juliana yabimanyako yo Joanite yabimanyako yo yeah that's my latest song olumba lango lupya bayita yoyo njaganya abagizi bange musabe nyimba kuba bafani bambuza enyimba ngati bazikuba nze by the way ne ku TV ya mwendo akulaba ku biyimba lwange munansonyo kyogerako naye nga muzikube temukuba libo kabo kambu simanya abanene nti no kole kivulu kisibu nnyo which means abayimbi bo benyini besoka be setting betereze line gye bagendako kitegeera kuba tujja tukatayo nga tutaswana kola show ya de kuserena ngola zitasoboka so we have peace.
Alright. Watu omukulu oyo Gift of Kado yabadde mu mbeera eyo bwetyo ng'agezako tubula kyena of course ffe twagala oyimbe, that's it. Oyina product, oyina ebintu byaffe tetwagala gwe nga gwe twagala nnyimba kuba ekiyimba kyonna kijja kituyise mu 220 that is okay, kijja kuba kitukolete bulungi nnyo ate of course wetwatuvuddeko waliwo emboozi eri mu kutambula mu mbeera etali nnungi oba nnungi kyonna gikiri Mukama Katonda yakimanyi naddala ku nsonga za full figure Jennifer omukulu ono bagamba tamanyi famire ye ate bagamba ye muntu akyusa agamba taata wange yafa mwaka gundi ate omwoyo agamba taata akyali mulamu twamukoledde gundi kwegamba buli omu n'atategeera ki ekigenda mu maaso naye munaye wetwogera twagudde ate ku alinga brother wa full figure twamuguddeko naye n'abaako tetubuuzaako ebintu ebyenjawulo ga munange kino kintu ekitambula weekiti kiki omanyi kati essaawa zino omuntu naye ensi eno naye kyonna gye kiri omukulu n'agamba nti full figure amazima ewaffe egundi era yamulagiridde bulungi n'amugamba tulina ne meeting soba tugenda kwa byalumbe wandibadde ng'ojja tomanya munaye saze kati engeri gwe munene kati mu family tuyinza osala tugamba kati gwe fuuka musika obeere musika waffe omukulu ne yatubudde ebintu bingi nnyo ne tumubuuza naye lwaki mulinze full figure kusooka kufuuka ekyo kati saawa zino kyali nti agendako wali ewa Yeromani n'abeerako n'akantu kamutiipinga ate yamuwadde already n'obukulembeze kati mufuzi kiki lwaki mujja ku time eno emabega wali mubadde muli kuki wakubidde ennyimba ezakwatayo nnyo okitegeera omukulu ono naye kasooke tugende tulabeko biki byatugambye naddala bikolagana ku full figure ebbanga lino lyonna obadde wa full figure okweranga ng'agamba nti talina beewaabwe mbaddewo naye abantu abamu oluusi bafuna obuzibu obaoyinza ayinza okuba naye ng'alina bizinesi ze zayagala okukoleramu n'otasoboka kiyingirira naye nageza okulaba nga kisusse taata yafa manyinaziffe teyaziika ate agamba ye nti yafiira mu lutalo taata w'omutuufu accident yagwa wano ku gondi ku Masaka Road ku bimuli ovudde Maya taata we yafiira era etwogerera kati zo empapula z'olumbe tugenda okukolako tugenda kukwabya olumbe enyimbe ziri 3 olwajjajjaffe n'olwa taata oyo n'olwa ssenga waffe nze sizaalibwanga maama wamafuufiga taata wange muto azaala fuufiga nange taata wange gyali omulala kati mumukoola oba mulwakuba mulabye nti ayafunye ku ssente si ssente tetulinze bulinzi nga tulaba omuntu tugawabukuzi kati yamanya ate nga kizibu omuntu akwekweka n'olowwo n'otasobola mumulaba akizibu ofuna ennamba ye n'ogimanya tubaka tumufulireko nange kugamba tudde wano kubanga tugera mu lumbe teyaziika yandibadde ajja ne tubeerawo mu lumbe ffenna tetubeerawo ffenna wonna baganda waffe full figure wa taata wange muto sisita wange taata wange muto yamuzaala taata wange ekiterewo nange kyekikuluma ekisinga okukuluma ekinnuma omuntu bw'obanga musaayi gwe mukyali balamu munoonya omusaayi gwammwe omuntu ayinza okujja tuzadde abaana oluusi aleese ssengaawe ate nga ye mukazi we abantu babeera mu Kampala natayogera mulimu gwankola kizibu naye ayinza okuba tamanyi gwange nga n'abalala tebamanyi gwagenda okukola nga twerabira oluusi nga tugenze mu kyalo kyogamba kuva lwe yatandika okukulakulamu talinyangako ewamu kizibu yeerabirayo ayinza okuba yeerabira kyevudde nwanaka komewo bajja wano mutwale eka bamulinze bataata bamulinze bajjajja bonna gyebali bamulinze ng'omwana w'ekika mwanyinaffe fulfiga era amanya g'amatuufu yenna Nnyongo Jennifer yasigazaako limu era ekizooba siritegeera bulungi
Nanyongo Jennifer mwanyina ffe komawo ojeeka bajjajja bakulinze bataata bakulinze twabye olumbe lwa taata waffe luveewo Tenza sebo waffe Sibala Nanyondo so Nanyondo Jennifer komawo eka of course bakwise gende waka ekintu akyo kitambula of course tell mutazo okuba batalina family of course no mukulu no naye wati we yatambudde of course wati we yabadde omukulu Pia Joseph kutumide ko nyongambye ko oli Roden Way kabako ko oli yes ate mwana mwana Princess Amira ngambye ko oli mfunye messages funye Aruna Mubiru nawe nkufunye webale nnyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, at of course we twatuvudde kate waliwo amawulire amalala agaliwo of course gono omukulu eyafudde basketballer Kobe gubaita Kobe soga basobola okumita Kobe bonna kyosobola okumita Kobe yalese akacha kwegamba waliwo embeera eri mu Uganda saa zino mu baserebu etali nnungi abamu banenyezebwa abamu bagamba kwega omukulu no kubanga we yafa muguni munyonyi we yamute gundi jet oba helicopter yafuna crash of course yakurashinga bwetyo nafira mno mwana we baserebu ba Uganda banyi nnyo abavaayo kwigama ne balago okulumizibwa enyonga mulimu Chosen Becky abantu mulimu Grace Kani mulimu ba Johnny Black Misa Kisemakula kugamba abantu bagamba wire mukabi angata yogedde kuki yana badenga naye avaayo yogere omukono mu America muna abadde muzanyi wa basketball naye abantu bagambe wire mukabi aliwa lwaki tayogedde ku bintu bino abamu kwegamba kifudenga ekyo okuzanyirako something like that bagamba Gerard Kiwebuuliwa mu abantu betusuubira okuwandika ku bantu bano gone too soon bintu babadde bali complaininga binyina ate munayo twogerera ate Amoti omubalanguzi naye ate yavuddeyo yavuddeyo nalaga kugamba okunyolwa okungi ennyo kwalina kugamba omutima gumuluma okulaba nga Kobe munange omukulu no yafudde n'agenda bwatyo just like that naye soke tugende tulabe kwa Amoti omulanguzi ono ngalaga okulumizibwa kwe munaye naye nga ffe tugamba rest in eternal peace mukulu Kobe Bryant munaye watyo Katonda waleta ate wajawo tetuna kyakola life is too short obanga oli munsi yonna gyoli yonna so naye katusoke tugendeko ewa omukulu Amoti omubalanguzi tulabeko ye yakikoza atya ye teyagadde kuwandika message ye just yakisiza mu video eno Kobe ni wadega banangu Kobe, what have you done to us? Kobe, you shot because the Ghana one, you shot because the Kobe, offering the money. Oh, no, you play the basketball. Nobody, you play the basketball in the corner. You never got an accident. Oh, for the motorcade of an accident, you're now. You have not done. But now an helicopter. Just this helicopter. Hey, Kobe, I remember you called me. I remember the day you called me. You called me and said, Amoti. I said, Wanji, where are you going to be? I told you at the comedy store. He said, you're going to come. You came and you sat at the back of the bench. Even Mwanji never knew. Temanya, Kobe, I remember you came. You wanted to give me money on the stage. I told you, Kobe, to buy it away. I'm sorry. Kobe, you have been an inspiration. You have been an inspiration. An inspiration? Yes, you have been an inspiration. What have you left us with? What have you left us with? You're like a daddy, Kobe. You're like a daddy, man. Kobe. Come to where I for the condolence. Come to where I for the condolence.
watyo okosa omukulu amoti omubalanguzi munaye naye watyo bweyalaze munaye okunyolwakwe ng'omuntu munaye buli omu alina engeri gyalagamu kunyolwakwe bolya bavudde bawandiika ne bawandiika ono ye yagadde munaye akiise mu mbeera eyo bwetyo munaye wetyo wetutambula amanya Uganda 256 the incredible Uganda's number most obvious bazanya agizi nkutumiddeko nnyo webale kukibeerako butereevu nnyo ate yes ngenda ate kubeera nga nkoma wano ssaawa zino ate tugendeko mu mulambo ag'olunaku olwaleero wetutyo for now I sign out. Wewaawo yes ate twongera okubebaza abali ku ABS TV kosinga gwasana ogamba nti ogenda kubanga otega ABS TV umacha lwagulo misana eva always kiba kirungi nnyo tukwebaza nnyo ntumirako mikwano gyange mwena abali ku KIU University abasomerayo n'abasomesa baayo batumiddeko nnyo mwangamba nti mulaba nnyo ABS TV naddala program amalungi ne programs endala ez'enjawulo tusanyuka nnyo mwebale nnyo ab'Enkumba University namwe tubebaza nnyo Mutasa wano Royal University ate Makerere University mwenna waliwo ne YMCU abo naddala abaana babeera mu gundi essaawa zino olaba akakuba kano wekati bangi nnyo kati bali mu hostels zaabwe bataddeko badooginze balaba ABS kisuufu nnyo ekyo kyemukola kyamaanyi nnyo ate kyateno nsaba Mukama Katonda abaddizeewo kubanga wenatandika okukola ku ABS namu omwoyo omwoyo guliwa naye otumira ba university bokka bebalaba bokka situmira ba university ze program yange kubanga wengitandika amalungi ntumira buli omutandikira ku bakatale abali mu office abasirikale abasawo abalwadde buli kimu ngawula era ke kalombolombo kaffe wano ku ABS buli lunaku tuba tulamusa ku bantu ab'enjawulo abantu soko babulire kumanyago still ate tutandike bupya damu babulire okay butere nze senior Mike of Uganda tuba tukomyewo n'akanyomero nageze natumira abantu naye nange njagala kubanga ntumirako muganda wange Musoke Vincent ali akubayita babiri abantu b'ekyetumeeyo kyetume mukono eyo balaba mama Martin wali awo alaba musajja bata Nelson ali awo Buwambo ne Ruta Alani abali Buwambo kuba ye museka basi yegundi bamala kati munaye mudakika esigadde zino ntininyo tugenda kuba tukwata ku mulamwa guno ate nagwo gwinengeje guli mu kunyigiriza abantu naddala ab'Ebusoga abantu b'Ebusoga bavuddeyo bagambye nti ente zino olaba gundi operation eno wealth creation eriwo kati sazo yaleetebwawo munange wali ate kitongole kya NADS ekyatandika okugaba ente nekitwalira abantu b'Ebusoga naye abantu b'Ebusoga bagamba ente zino first of all bakwesa sente nyingi nnyo okuziteekamu zirya nnyo bazirabiriranya ku mutindo gwa waggulu naye ente zino tezivaamu mata omukulu waliwo omukulu ava mu kitongole kya operation wealth creation naddala under NADS omukulu bamuyita Kiyingi yavuddeyo n'agamba nti ekiva ku kintu ekyo okubeerawo ekityo nti ente zino zijjibwa mu bitundu ebyenjawulo how is this connected to ekizibu ekiriwo kati saazino ekyokuvaamu amata obuzibu buva kuki abazirabirira be batalabira bulungi nte zino oba ente baabawa ente nga nkadde nnyo tayisobola kubanga nkadde bayinza okubanga endabirira aitha nfu nga obanga omanyi kati ezo ente zibaleeta ziba tezirenga zino ente zino ziroko zetumanyi ziriroko wiki ziba zeetaaga okubanga bazirabirira nnyo ekisuuse kati oyinza okubanga wekanga ng'abantu bo basulayo gwa nagamba agitwala twazi ku ttale n'agijjayo n'agireka eyo n'okunywa amazzi nga tenywedde mazzi tagifuuyira amazzi olina oluusi omulundi gumu amanyezi teziba zirina okunywa amazzi emirundi ng'esatu olunaku balina okubanga mugifuuyira every after ndowooza nga 3 days bafuuyira ki gundi babiyita ata enkwa n'obuka kubanga wezibeera kati okutale gye bazirundira babawo obuka obuzitawaanya naye wezibeera nfuuyire ziba zikola ki obuka buba tebusobola kuzijjako katugekaya nga abantu abo bayinza okulala asose kwekola ki kwetunulamu
twaba tusobola okubanga tuwa pointi zaffe ennungi nga tumaze okuba nga tugenda okugula undi nolaba ekintu ekiriyo bo bazitreatinga batya nene ndadies nayo abasajja abo nabo balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe ebintu byonna bibagaba bibeerako side effect abantu bangi bacomplaining naye abagabye biri ku high copy naye abagabye bijanjalo bakugaba bimu bigana okufuluma oba bibawo okufuluma naye abagabye bakasooli byonna biriko side effect so kati atuyinza okubanga abantu bebusoga tuyinza okugaa tibabirabira bulungi naye nga bo oyinza okubanga yavaawo nakolaki nalabirira bulungi naye nga kitadde amazima ddala ente ziyinza okubanga zinakize zirina ekizibu ente zirina ekizibu twalabako still wano mu 215 twalabako obuzibu nti n'ebinyeebwa byennyini waliwo ebinyeebwa bagaba mu Lira district ate abalimi beeyo mu Lira ne bavaayo ne bacomplaininga nti bannange ebinyeebwa bino biraga bulungi nti olaba osobola birima nekinyirira waggulu n'olaba nga ekikoola kiri malidaadi naye munnange saawa weetuuka eyokukoola okubijjayo bagamba kukoola okubikuulayo osangako ebinyeebwa 3 bibiri byokka biriko ate nga nakyo wokinyigawo oti like okukisusa osangamu kamu kokka akatuufu akana akalalako okubiri nga kafu obuzibu obwo nadsi abakulu bano sibe tebagendera ku mitendera mirungi oba kyebasanga kyebagula fazulongas banayoga twagala nnyo okulya ekingi kati bayinza kubanga sayinza babawo okubanga bagula ekintu ekyo batoolako nagala bagula ekikwekaki ekiri inequality nataleeta quality enyini gyetwagala kubanga tulina okuba tumanya nti bamanyi embeera ya Uganda climate yaffe bagimanyi n'ettaka lyaffe gye baba batutte mu region kubanga Uganda tutwala mu Lira baba bamanyi gundi ettaka lya liritya baba balina okubanga banoonya ensigo ezigenda okubanga bazijja ku ttaka ly'Erira omuntu ogeramuwa ente omuntu abeera jjinja olina okubanga omuwa ente gy'olaba nga nasobola kukolaki nasobola okubanga alunda nasobola notafa kugula nagalaala enti nabawadde kutuusa nabawadde kwegala natwala naate kinewunyisa nnyo ebintu bya nadisi bino oba kuba nadisi ekyaliwo nati bagizamu operation bitambulirawo ndowooza bagizuula nti nadisi eno yandibamu obuzibu kubanga nadisi ebintu bya nadisi ebisinga obungi biri high copy ebintu ebisinga obungi buli kyolaba era bakicomplainingako embuzi simanye embuzi baba embuzi nezitandika okuza nenga buli mbuzi olaba mu wiiki mu embuzi zonna ezizadde nga za nadis obwana bafudde edda nga tukyabeera mu byalo nga tukyabeera mu kyalo eyo nadis bagiranga bagaba emwanyi ogabeze emwanyi kati babasimisa ebinnya nga mu gwa 8 nabagamba nti tutagetinga eti usonewege okubanga etandika gwa 7 gwa 8 musima ebinnya nabalaga nabajja bapimira n'ebipimo mwina okubanga musima ebinnya abantu ne basima ebinnya n'emwanyi zajjanga mu January manye musala gwa January ebinnya bifune manyuwa watuuka mu kinnya nti ebera poor timing kubanga omuntu oba yasima ebinnya mu mwezi gwa 7 nabanga ayita kana akakuba kanako nakatambula mu gw'omwezi kaba kajja kumala zikwasa zivenga zitambula bulungi mune muzita mu January ovuji na azitadde wali okuzifukirya ziba zijja kala okuzisimba ziba zigenda kala omusana gujjosa January February n'ebitooke byennyini nyingi bawoza hybrid ne bavyoita January February kubega kutonyako mu March nga boolabona bwakala baggwawo kati nolaba nga gavumenti era ekyo kyetaaga okubanga yenenyezebwa abantu abo bakwasa ebintu ebyo balina okubanga banenyezebwa tebafaayo abantu tebafaayo budde kibalina kubanga bagabira mu bintu ebyo tebafaayo tugaba ekintu kino mu region ki era kyekituufu okugaba mu eno region kubanga balina okubanga bana batekinisiyani abafa ku ebyo ebintu nti omuntu w'ejjinja omuntu w'ejjinja olwali ettaka lyabwe si erimu n'omuntu waawa ow'emityana ettaka lya njawulo so olina okubanga oguledinga muno omanya nti ab'ejjinja tujja batwalya gundi bweti ne bweti ne bweti so mu mbeera eyo nesaawa zenyiza olumusisiweddeko mu bigambo bitini nnyo gavumenti yandikoze etya ku kintu ekyo gavumenti balina okubanga baddira ddala ku muntu owa wansi omuntu ogo bawadde ekintu kubanga oba kimuwadde ale nga afunamu ne gavumenti ebenga efunamu kubanga tulina ngeyo nga yina vision yayo waki bakola ekintu eyo esooka kujja abantu mu bwavu naye omuntu wona omuwa ekintu nga tegera kubanga kivaamu ekyenyini ekyo wadde okyagala kitegeeza oba tuba tugamba kyobaawo oba oba ofuna gwe gwakwekwasiza so balina okubanga bagenda kisooka wano basomesa abantu abo ntukuwadde ekitibwa ekitenente
olina kubanga ogiyisa olina okubanga ogiwa amazzi emirundi esatu abenga akimanyi olina okubanga ogifuira bwatu nobwoti bwaba kugamba muno sina busobozi obenga okola ki mufube n'okumuyambako mumuweredde nti mubenga mumuyambako nemukola ki nemukugifukira olabenga ebiruubirirwa bya gavumenti benga bikola ki nga biggwayo kibenga kitambula bulungi nnyo. Alright, watyo munaye omukulu wati wagambye naye ate nze ngenda bagamba nti government mwandibadde nga mukola kintu kibaita feasibility study before conducting anything. Musooke mugende nga muganda wange kyagamba mugende musome ettaka ly'abantu abo eryetya nga we basoma embeera y'obudde nti enkuba egenda kubeera this time ebalemye okupredictinga yabaleme okupredictinga this time tetulabyeko report yo netegeeza nti mu mwezi nga gutandikaawo enkuba egenda kubanga etonya nekyo naye kirinze ngamba nti musooke musome embeera y'ekyalo oba ye district ye gye mutwalamu ebintu bino then of course kijja kubawo results ennungi naye bwe mugaba ogambe district egundi tubawadde ebinyeewa nga tete balimayo binyeewa bwe buzibu bwolaba nti tutuuka abantu ne bacomplaining ebintu because omuntu agenda agaana kinyeewa agenda kikwata of course akole ekyo kyemwagala akole naye tagenda kufunamu result nnungi amanyi apita Uganda 256 the incredible Uganda's number one most obvious omugwati of course ate tuba tutambudde mu macha amalungi we tutyo we tubadde musibe bulungi.